Waliwo enjogera egamba nti Katonda w'omunaku kwekolera. Bannayuganda bwe batyo nabo si be bantu boyinza okugamba nti batula butuuzi abo tebafaayo okubeera nga bakola, era wano Uganda abantu bakolera ddala, era bangi ku bo bwe batyo bagenza okubeera nga bakuba ebyeyo mu nsi ez'ebweru naddala mu nsi z'Abawarabu, kubanga essaawa eno wetwogerera we wasinga bannayuganda abangi abakuba ebyeyo mu nsi z'Abawarabu. Eno nno bafuniddeyo ebizibu ebitagambika, omuli okubeera nga babasiba mu makomera n'ebizibu ebirala. Kakati munnange gavumenti ya Saudi Arabia bwetyo emaze okubeera nga eyingira ddiiru, basayinize ddiiru ne gavumenti eya wano eya Uganda okubeera nga basonyiwa ba migrant workers abali eyo okusinziira mu ku bunene bw'omusango abali mu makomera. Ddiiru emaze okubeera nga ekutulibwa wakati wa Minister of State for Labour Honorable Esther Anyakum Davinia wamu ne Saudi Arabia Minister of Human Resources Engineer Ahmed Araraji, era nga bano bamaze okubeera nga munnange bayingira mu ndagaano eno ey'ebyafaayo egenda okubeera nga eyamba bannayuganda abali eyo munnange abali stranded, abaligama eyo mu Saudi deportation centers okukosa n'amakomera, era bano bagenda kubeera nga basonyiyibwa olwo munnange bakomezebwewo wano ewaabwe. Kati ddiiru eno bwetu yatuukiddwako nga bamaze okubeera nga beevumba akafubo wakati wa two officials bano, Minister of State for Labour Honorable Esther Anyakum Davinia wamu ne Saudi Arabia Minister of Human Resource Engineer Ahmed Arraji. Bino byabaddewo wakati w'ennaku z'omwezi nga 14 ne 17 2024 wali e Riyadh, era okusinziira ku Minister Anyakum agamba nti obwakabaka bwa Saudi Arabia bumaze okubeera nga munnange bukkiriza okusonyiwa ba migrant workers bannayuganda abagenda okubayo ekyeyeeyo, abali eyo abali stranded, abasobeddwa eka ne mu kibira, abali ku deportation centers wamu n'amakomera. Kakati munnange Minisita waffe Anyakum, Labour Minister, yagambye nti endagaano eno egendereddwamu kubeera nti erongoosa enkwasaganya y'aba migrant workers oba bannayuganda abagenda okuba ekyeyo e Saudi Arabia, era nga atunnyonnyola nti endagaano eno eyatuukiddwako etunuulidde ddala bannayuganda abaasibibwa nga balina emisango emitonotono, non-capital offences, era nga batunuulidde naddala abakyala abalina abaana abaazaalibwa e Saudi Arabia n'abo abaakwatibwa olw'obusango obutonotono. Minisita atunnyonnyola era n'akakasa n'agamba nti naye bannayuganda abali ku misango egiri serious oba serious crimes, kati nga ogw'ebiragalalagala, okukusa ebiragalalagala, ogw'obutemu, bano muganda wange tebagenda kubeera eligible for the pardon, tebagenda kubeera nga munnange baganyulwa mu kisonyiwo kino oba pardon eno. Kakati endagaano eno erabibwanga step ey'amaanyi ennyo etuukiddwako mu kugonjoola ensonga eziruddewo ebbanga, era bannayuganda nga bemulugunya amaziga bakaaba abakozi mu Saudi Arabia wamu ne Middle East okutwaliza wamu, kubanga yonna kigenda kubanga muganda wange kikola. Kakati bannayuganda abawererako ddala naddala abakyala abakola ewaka bayite bakadaama, bano babadde ne cases nnyingi nnyo naddala mu kuyisibwa obubi, mistreatment, omuli okubeera nga bakama baabwe bwe batyo babakakanako olumu ne
bawanyisiganya ebikundi n'okubakuba ensambagere okukosa n'okubeera nga olumu munnange babavuma like n'okubayisa obubi nti omuntu n'abeera awo nga bamabusinga emotionally okukosa n'obukenuzi n'okubakozesa olumu nga tebabasasula era nga n'olumu emisaala girwawo olumu ne babajja ku misaala. Kale embeera bwebeera bwetyo kitegeeza nti conditions z'oba okoleramu zibeera harsh nnyo. Kati abamu munnange beesanga tebalina na mpapula ntuufu ziyinza kubasobozesa kubeera nti oba oli awo bakomawo eno ne bamaliriza nga bali mu deportation centers oba mu makomera oluvannyuma lw'okubeera nti nno badduka oba mu biyumba bagenda okusanga tulina mpapula ate nga empapula zo wazirekayo eri olumu baaziwamba abaali badde bakamaabo. N'olw'ensonga eyo munnange bamaliriza bakwatiddwa babatuute mu deportation centers olumu mu makomera ekireese enjega ey'amaanyi ennyo. Kakati human rights organizations ebitongole ebirwanyizi by'eddembe ly'obuntu birudde nga bitunuulira ensonga eno era nga bijoogerako nga bageza kukubeera nga beemusa amaloboozi okulaga butya bamigrant workers bwe babonaabona n'embeera gye bayisibwamu naddala bavaano mu Uganda ne mu nsi eza East Africa. Jjukira nti Saudi Arabia ne mu nsi endala eza Middle East waliwo enkola gye bayita kafala era nga eno gitwale nga sponsorship system nga eno munnange yateekebwawo ku bonna abakozi abava wabweru baba foreign workers nga ebateeka mu control ey'abakama baabwe ababeera babakozesa era nga munnange eno evuddeko embeera ey'okubeera nti abantu babonaabona tebasasulibwa misaala bwe batyo batulugunyizibwa. Kale kwegamba exploitation ey'engeri ng'eyo eviirako emiranga emiyitirivu ennyo era bamigrant workers mu sisitimu eno ey'akafara kiba kitegeeza nti n'okubeera nga bawulirwa oba eddembe lyabwe ery'okubeera nti nno ba accessinga amateeka oba amateeka nga gabatwala ng'abantu kitegeeza nti emikisa giba mitono nnyo wansi wa sisitimu eno ey'akafara era passport ebiseera ebisinga obungi ziwambibwa olwo ne babeera nga bateekebwa wansi w'embeera ey'okutulugunyizibwa kubanga passport yo bagiwamba bagitwala mukama wo yagirina kyagamba kyokola kwegamba mu ngeri y'okutulugunya nga baba batulugunya mu ngeri zonna wamuli okubakaka wayase n'ebirala. Wano mu Uganda abantu abasinga okubeera nti nno bagenda okubeera nga bakuba ekyeyo basinga mu nsi z'Abawarabu mu Middle East kati ensinga Qatar, Saudi Arabia ne UAE era nga abantu abali eyo bagamba bali eyo 17,000 mu 17,000 abagenda okubeera nga bakuba ebyeyo era nti bano bakola sente buli mwaka miliyoni za dola ziri mu 65 okutwaliza wamu bonna abali eyo twogera ko bali mu Middle East. Kati olwo bw'ogatta omugatte ogw'Abannayuganda bonna abali mu diaspora n'ensi endala kiba kitegeeza nti bakola biliyoni $1 n'obukadde 5 biliyoni $1 n'obukadde 5 buli mwaka Uganda zeerabako. Kakati endagaano eno gye bakateekako omukono wakati wa Saudi Arabia ne Uganda kitundu ku kaweefube ateekeddwawo ebbanga lyonna. Honorable Anyakum bw'atyo yakakasizza nti omugaso gw'endagaano eno yatuukiddwako wakati wa Saudi Arabia ne Uganda kukakasa nti ddala bannayuganda abakolera eyo mu Middle East bateekebwamu ekitiibwa era nga endagaano eno egenda kakasa nti ddala amateeka gatunulwamu nnyo ku nsonga y'abakozi abava wano mu Uganda okubeera nga bagenda okukola e Saudi Arabia nti ensonga bazikwasisa mateeka nnyo okusinga oba oliawo okubalika mu sisitimu eri eyakafara
nti bakama baabwe ne batandika okubeera nga munnange babakinagukako ne babatulugunya ebyensusso ekividdemu n'abamu okubeera nga bafa. Kakati Saudi Arabia okusinziira ku bibalo bagamba nti yesinga okubeera nti abakozi abagenda okubeera nga bakola kuva mu nsi za East Africa gye beeyonera, era nga eno ebadde eteekeddwa ku pressure ey'amaanyi okubeera nga balongoosa bakola reforms mu labor policies zaabwe mu mateeka agatambuza ensonga y'abakozi abava wabweru ba migrant workers okusinziira ku international criticism nti ensi yonna ebadde yeemulugunya nti amateeka gali eyo gayisa bubi nnyo ba migrant workers. Kale munnange, endagaano eno eyatuukiddwako kiba kitegeeza nti egenda kuzza essanyu oba essuubi mu mitima gy'ab'eŋŋanda baabo abaasiraanira eyo mu Middle East, era nga essaawa yonna bwe batyo bagenda kuba bakomezebwawo ewaka wano kubanga munnange baava ewaabwe bwe batyo nga bagenzi kubeera nga banoonya akawogo katate bwe batuuka eyo essuubi eba embeera n'enfuukira ddala ekizibu ne batuuka n'okubeera nga bagamba singa abaana baffe waakiri oba singa nzire e Kampala kawakiri kaŋŋende embeera e Kampala. Kibi nnyo omuntu okuba nti yagenda okuba ekyeyo ate munnange n'amaliriza ng'ali mu kkomera emyaka gyonna nga talina yadde kyafunye oba bantu be kye bafunye mu kugenda kwe oba oluusi n'okufiirwa obulamu.